Olunaku lwaleero abadde ddukadduka abatuuze b'e Bwayiise we bakedde okwagala okugenda n'omukulembeze waabwe Munyagwa bw'abadde agenda okwewandiisa entinda. Bano olugaaniddwa poliisi ne batandika okwekalakaasa nga bwe bakuma omuliro mu makubo era wano n'ebidongo bireeteddwa okusanyukirako Munyagwa wabula bino poliisi eyongedde obbirinnyamu eggere. Bakira bino nga bigenda mu maaso, abawagizi ba Munyagwa batandise okukuba poliisi amayinja ne poliisi n'ebaanukuza omukka ogubalagala wamu n'amasasi mu bbanga. Tubadde tukyali awo Munyagwa n'ayingirawo mu kugezaako okwogerako n'abawagizi bwe n'alemesebwa poliisi bw'ekyo n'emuyoola ekyongedde okujja abawagizi be mu mbeera. Leero olunaku lwe neewandiisiza n'olaba abapoliisi bano mukama waffe talina makulu. Officer, I have no problem. I have no problem. You know? Yes. You see what is happening? Let me talk this way. Poliisi eyongedde okukwata abamu ku bawagizi ababadde bakuba poliisi amayinja kw'ossa n'ababbi b'obusimu. Kyankalanya muzeeyi ebyaddala bakujewa banjijawo mu Kimumbaasa awo waka ndi waka ntudde afana nkubye omutwe mwana afana bankubye omutwe naye sina kyenkoze bankubidde bwereere mwana. Babatuuze bavumiridde ekya poliisi okubakubamu omukka ogubalagala nga bali ku mirimu gyabwe. Twogeddeko ne Luko Wesgire omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano era bw'ati bw'atunnyonnyodde ku nsonga eno. Twagala kukubiriza abantu mulanga nti fenga tuli mukola emirimu gyaffe egy'obutongole gye batukwasa. Bale tusaba temutukuba mayinja mutuleete tukole emirimu gyaffe. Otukuba mayinja nga ngeri bano bade batukuba mayinja naffe tulina Tiyagaasi. Okuva olunaku olw'eggulo ng'ababaka beewandiisa poliisi ezze yeezooba n'abo abagenda okwesimbawo wamu n'abawagizi baabwe nga n'olwaleero bwe gubadde. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.